Omusumba w'Ekeresia y'aba Orthodox mu Uganda Metropolitan Yona Lwanga wabudde ebitongole ebyo by'okwerinda mu ggwanga biddemu okwekenneenya abantu bibiwe mundu okukuuma emirembe mu ggwanga lino kubanga mwandibaamu abakyamu abayinza okuleetera eggwanga lino emiteeru. Ssaabasumba Yona Lwanga mu bubaka bwe bwa Paasika y'omwaka guno 2021 mu Ekeresia Lutiko e Namuŋŋoona agambye nti engeri abantu gye bakozesaamu emmundu ensangi zino ya jjenjeero era ya kitujju nnyo ng'eteeka n'obulamu bw'abantu mu katyabaga ak'okuttibwa essaawa yonna. Okuzimbira ensi yaffe ku musingi gw'obuvumu ekyo mu kiseera kye kimu kwe kufuba okusangulirawo ddala ebive mu makati gaffe. Si mulimu mwangu, tegusoboka kutuukirizibwa na kusaasaanya mmundu buli wantu kyokka na bakuumi ba butebenkevu mu buli kafo, so nga yadde tekimala okufulumya emizingo n'emizingo gy'amateeka n'obukwakkulizo ku buli nsonga. Ekyo nakyo tekisangulirawo ddala bive kuva mu makati gaffe. Ekyetaagisa ekisinga obukulu mu kikolwa kino kwe kulima obulungi amaanyi g'okwetaaga okwerende. Ababaka ba Paalamenti abeetabye mu kusinza kuno okuli munnakibiina kya NRM era omubaka w'Emiyaga Theodros Ekikubo ne munnakibiina kya NUP Omulondo omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala Nakimuli Heleni beebazizza Ssaabasumba Yona Lwanga olw'obuvumu bw'akozesa ng'aluŋŋamya abakulembeze. Ayogedde ebigambo ebiri mu ggwanga mu kiseera kino: omululu, enge, okwetwalira waggulu, eggwanga okuliteeka mu buwambe. Nzirowooza ebigambo byayogedde n'emmundu ezisusse. Nyongera okubasaba okubeera abavumu ate obutatiririra nsi. Oba oliawo mwe ettaala oba ettabaaza y'ensi yonna. Message evudde wa Bishop waffe tebadde nkambwe ge mazima. Uganda yeetaaga emirembe. It is such a peaceful country naye tugyonoona naddala abakulembeze. Gavumenti ya Uganda n'egibulye n'ekyasobeddwa ku ngeri abantu gye bakukusibwamu okufuluma eggwanga nga kiviiriddeko n'abantu bangi okugwa mu mitawaana nga tebalina ayamba. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi ekwata ku buzzi bw'emisango ey'omwaka 2020 abantu 666 be baakukusibwa mu kiseera ekyo nga ku bano abantu 497 baali boolekera mitala w'amayanja, abantu 166 baali bakukusibwa wano munda mu ggwanga so nga abalala 3 tebamanyiddwako gye baali balaga. Abakyala abakulu 349 be baakukusibwa omwaka ogwedde, abawala baali 96, abasajja abakulu 47 be baakukusibwa n'abalenzi 2. Okukukusa abantu wano munda mu ggwanga nako kwasinga kukosa nnyo baana bawala nga muno abaana abawala 91 be baazuulibwa, abakyala bakuze emyaka baali 39, abalenzi abato 33 so nga abaami abakulu mu myaka baali 6. Kizuuliddwa nti abantu abakukusibwa okufuluma eggwanga lino basinga kuyisibwa ku kisawo ky'Ennyonyi Entebbe ng'eno eriyo emisango 44 egyawaabwa ku nsonga eyo, ku kitebe ky'Abambega ekibuli eriyo emisango 16, mu Kampala mukadde emisango, ku poliisi ya Kampala mukadde eriyo emisango 7 n'ebifo ebirala omuli Busi ya Tororo ne poliisi ya CPS mu Kampala naye eriyo emisango egyekuusa ku kukusa abantu. Abakukusibwa munda mu ggwanga kyazuulwamu alipoota eyo nti Katwe mu Kampala yekyasinze okubaamu abantu abakukusizibwa munda mu ggwanga ng'eriyo emisango 13, Ejjinja eri mu kifo kya 2 n'emisango 11, Kampala mukadde, Buwenge ne Kamwenge nabo baasibagana ku misango 88 n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Abantu 154 abaali benyigira mu kukusa bannansi be bakwatibwa ab'ebyokwerinda nga 113 ku bo baali basajja, 39 baali bakyala nga ku bano abantu 105 be baatwalibwa mu kkooti era nga ku bo 134 bali ku alimanda. Dubai ekyasinze okubaamu bannayuganda abakukusibwa nga baggyibwa kuno n'abantu nga Dubai kakane erimu abantu 257 abakukusibwa okuva mu Uganda. Kenya erimu bannayuganda 165 abagende nga bakukusiddwa bukukusibwa. Saudi Arabia abantu 39, Oman 5 ate Yorudani abantu 2.
Ayogerera poliisi enoonyereza ku buzzi bw'emisango mu ggwanga Charles Twine ategeezezza nti obuzzi bw'emisango era obuzibu obusinga mu kulwanyisa ekikukusa abantu lyekobaane mu bakukusa abantu abo wamu n'abantu ab'eŋŋanda ez'abantu abakukusiddwa mu mbeera ng'eyo kale nga bangi ku bano kizibu nnyo okubalondoola. Omuntu yenna waddembe okukolera mu kifo ekirungi nga munnamateeka Majerani Kazibwe bw'annyonnyola. Buli mukozesa yenna ne bw'aba ng'alina kampuni ya bwannannyini singa alemererwa okugoberera amateeka agafuga embeera z'obulamu oba embeera z'obutonde n'aleeta ebifo ebireekaana ne bijjawo eddembe oba ne biri eddembe ly'abakozi awo waakolera emirimu egyo abakozi abalumiziddwa mu mbeera eyo addembe okuwawaabira mukama waabwe mu kitongole ekikola ku mbeera z'obudde oba ku mbeera z'obutonde oba mu kooti era singa omukozesa oyo bumukamuvvi asobola okukaliribwa ebbanga mu nkomyo eritaka wansi wa myaka 2. Gavumenti ya Uganda yakusaba okulula enteekateeka empya gye bujjako eneesobozesa bannayuganda bonna okusoma ebyemikono kigendeze ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Ekyama kino kibiikuddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku matendekero agawaggulu ow'ekitiibwa Dr. John Kiriza Muyingo ku kyalo Mpeggwe mu ggombolola y'e Kakiri mu disitulikiti wa Kiso ku mukolo munnamawulire wa BBS Telefina Carlton Scovia Nakamya kwe yeebaliza omutonzi amusobozesezza okukoonola digiri ye mu bya tekinologiya okuva ku ssettendekero wa Kampala University. Yeebazizza Carlton Scovia Nakamya olw'okwagala ennyo kabaka we okusaka amawulire nga yeetengeredde n'amukuutira okugenda mu maaso n'enkola ze. Minisita Muyingo era yennyamidde olw'Abannayuganda abawerako abakyagaanye okugoberera obukwakkulizo obwayisibwa mu kwetangira ekirwadde lumalabantu ekya COVID-19 omuli okwambala masiki n'ebirala kyokka ng'ekirwadde kyongera kweriisa nkuuli mu nsi ez'enjawulo. Nze kyandeese kulaba ku bazadde na kubeebaza n'abantu b'ekitundu bane mwe bali kutukuliza mwana muwala ono ize exemplary. Mama bali kuzaala mwana ate n'omukuza bulungi. Omwana wono ndamukwana lwakuba alina empisa ennungi kuba wamukuza bulungi. Luno olunaku lulwo maama yansanyusa nnyo kuba nti onyenyezza nako balinyala kwegattako. Bulijjo neebuuza ndifuna ddi omukisa okugenda okulaba ku bazaala na Carlton omukisa ngufunye n'omwana agundeetedde. Bwe bali kuzaala mwana n'omukuzanga wampisa, bwe bali kuzaala mwana n'omukuzanga muntu mulamu alina eddiini abasinga obungi emyaka egyo kabakwala kalungi kanyirira bayaaye. Minisita avubuka ebyemizannyo n'okwewummuza mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu asabye abazadde okwongera okuweerera abaana baabwe n'okubatendeka mu mpisa ez'obuntu bulamu ne yeebaza nnyo Carlton Scovia Nakamya olw'okukola obulungi omulimu gwe n'agwagazisa n'abalala. Byenjagala muteekereteekere muteeke mu baana bano. Ensangi zino mwettanidde kuteekera baana bintu abandi ne mubba n'eggwanga okutuuka oddikaliza biliyoni emu nekusindika ku biliyoni 3 nekusindika ku biliyoni 5 kalina emu apartment nekusindika mu apartment 5 naye nga mu zonna waliwo abatalina ddagala malwaliro, waliwo abatalina kye balya, waliwo abatalina we basula. Njagala bazigira ebintu bino 5 nti byo bw'obikola teweetaaga kuteekerateekera mwana bintu, weetaaga kuteekateeka mwana. Ebintu ebyo 5 bye bituleeta wano ne tuleka buli kimu kyonna. Ekisookera ddala bassebo ne banyabo kyendaga mukulize abaana bammwe mu ddiini. Ekyokubiri bassebo ne banyabo kye kituleese wano musomese abaana education. Omujaguzi Carlton Scovia Nakamya agambye nti okwekkiririzaamu n'okwagala omulimu gwe kye kimu ku bimuyambye okutuuka ku kkula lino ne yeebaza ekitongole ekya Source Children's Villages ne bannamawulire banne abamuyambye okutuuka ku kkula eryo. Buli lunaku olukya neebuuza kipya ki kye nteeka ku bulamu bwange ekigenda okukyusa olugero lwange nga sinaba kudda wa maama Mpeggwe eno kipya ki kyagenda okumbuuza kye ngenda okumugamba, kipya ki mu bulamu kye ngenda okumulaga. Kibi nnyo okubanga okwata omwaka n'ogumalako obulamu buli awo okuti. Tujaguza olunaku olwaleero tetujaguza kubanga tusomye nnyo. Nzikiriza nti nze omu ku bantu abatono ennyo abakulembeza ekigambo tusomye nze mwabadde Buganda kubanga obuyigirize kyanjawulo n'okusoma naye obuyigirize kyekisinga obulungi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Nakaseke Sara Najjuma naye asabye abazadde obutanyooma abaana baabwe wabula babawagire mu bye bakola basobole okutuuka ku buwanguzi.
bannamawulire okuva ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga bakulembeddwamu Abubeka Lubowa n'abalala beetabye ku mukolo guno ne bakulisa munnaabwe okutuuka ku buwanguzi obwo. Ekereziya Katolika mu Uganda n'abakristu mu kibuga Boston eky'Amerika olwaliro bategese okusaba okwenjawulo okujjukira yali Ssaabasumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Kampala kaakano omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga yava mulamu bw'ensi eno gye buvuddeko. Bw'abadde akulembeddemu okubuulira mu Lutikko e Lubaga, Viika Jeno w'essaza ekkulu ery'e Kampala Monsignor Charles Kasibante agambye nti okusinza kw'olwaleero kutegekeddwa okujjukira n'okwefumiitiriza ku birungi ebyakolebwa Ssaabasumba Lwanga. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yafanga ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde ogwokuna ng'enkyalo ekugenda okuwera omwezi omulamba bukyanga ava mu bulamu bw'ensi. Monsignor Charles Kasibante agambye nti omugenzi Dr. Kizito Lwanga yaleka omukululo era yaleka ebirooto bingi ebitaatuukirizibwa kwe kusaba abakristo okubirowoozaako. Ssaabasumba yayigiriza nnyo abantu okwejja ku bya sitaani, obutagenda mu masabo, obuteeraguza, okukkiriza mu Katonda omu, okulaba nti obulamu bwaffe tubuwongera Katonda so si bakatonda bangi, nga tumanyi nti okudda mbiri tuba twongera kwesiba njegere ate n'okwezza mu byedda Kristu gye yatujja n'atunnyulula. Ssaabasumba yayigiriza nnyo abantu okulaba nti obulamu babutwala nga kya muwendo. Ssaabasumba yayagala nnyo abantu okuva mu bwavu. Yakubiriza nnyo okulaba nti ebibiina ebyegassi biddamu amaanyi ate bibeerawo. Monsignor Charles Kasibante asabye abakristo okutuukiriza enteekateeka y'omugenzi ey'okufulumya Bayibuli y'abakristo enfunda okutumbula obwetaavu wamu n'okukulaakulanya ekitundu. Buli parisha yaffe mu Kampala Archdiocese ebeera n'ekibiina eky'obwegassi, ate abakristo kyetabeemu bakiyingiremu kisobola okubayamba okwejja mu bwavu nga batereka ate nga beewolamu basobole okukola emirimu eginaabayamba. Okulaba nti entereeza eyo tugyongera mu maaso naffe tuginyiikirira. Yagala nnyo abantu abakristu bategeere ebya ssente, okubannyonnyola okubayigiriza ku financial literacy, bamanye engeri gy'okwatamu ebyenfuna. Naffe Ssaabasumba omugenzi yagala nnyo abantu basule bulungi, balabe nti embeera mu maka ebeera nnungi. Monsignor Kasibante awanjagidde abakristo okusabira ennyo Uganda yattu okuvuunuka ebisomooza ebingi byerimu. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza ensengeka y'emipiira egy'oluzanyo lwa semi-finals mu mpaka za liigi y'ababinywera ey'omupiira ogw'ebigere eza FUFA Women Super League ng'emipiira gyonna ku mutendera guno gigenda kuzannyibwa olunaku lw'enkya ku FUFA Technical Center enjeru. Kawempe Muslim egenda kuzuzumpa ne Lady Doves ku ssaawa 3 ez'okunkya olwo UCU Lady Cardinals etunke ne Uganda Matters High School Lubaga ku ssaawa 6 ez'emisana. Oluzanyo lw'akamalirizo olw'empaka zino lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6 era omwezi guno enjeru nga omuwanguzi w'empaka zino agenda kukiikirira Uganda mu mpaka za CAF Women Champions League ezigenda okusookera ddala ku kalenda ya CAF. Mu mpaka za Uganda Cup omutendera gwa ttiimu 16 oluzanyo olusooka emipiira egizannyiddwa KCCA erumbye Maroons omwayo n'egikubirayo goolo 2 ku bwereere, ate Wakiso Giants ekubye Toro United goolo 5-1, Police ekubye Bright Stars goolo 4-1 mu kisaawe Lugogo, ate nga Proline ekubye Mbale Heroes goolo 2-1. Mu mpaka za Premier League ebungereza emipiira egizannyiddwa olwaleero, Arsenal ekubye Newcastle goolo 2 ku bwereere, ate nga mu kiseera kino Tottenham Hotspur ettunka ne Sheffield United. Omupiira wakati wa Manchester United ne Liverpool gwongezeddwayo olw'abawagizi ba Manchester United okweyiwa mu kisaawe kya Old Trafford ne beekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe eri bannyini ttiimu eno aba Glazers family abawagizi be baagala babaviire ku ttiimu eno. Bino byonna biva ku nteekateeka aba Glazers family gye balina eri Manchester United okwetaba mu mpaka empya eza European Super League ezaali ziteekebwateekebwa okuleetebwa, abawagizi kye bawakanya era nga balumiriza bagagga obutasooka kubeebuuzaako ng'abawagizi nga tebannawandiisa maaniyo mu mpaka ezo. Kaakano abakulu baakulangirira omupiira guno lwe gulizannyibwa mu bwangu nnyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga.
Buyindi efungizza okwetakuluzaako olumbulege olwa COVID-19 olumamidde ensi eyo. Amasaza n'ebibuga ebiwerako byongedde okumyumyola amateeka ku muggalo, abantu tebakyakirizibwa kufuluma okutuuka ng'embeera ekakkanye. Okuva ekirwadde kino lwe kyaddamu okuzinda Buyindi, buli lukya omuwendo gw'abakwatibwa n'abafa ekirwadde kino gweyongera kukula, era ng'olwaliro lwokka Buyindi efiiriddwa abantu 3689 nga guno gwe muwendo ogukyasinze obunene. Buyindi era ezudde abantu 40,000 n'omusobyo ng'olumbulege lubagaaya mu lunaku lumu lwokka. Esaza Odisha lirangiridde omuggalo ogw'embagirawo gwa nnaku 14. Buli muntu yenna mu ssaza eryo alagiddwa asigalewaako okutuusa ng'ennaku ezo ziweddeko teri kufuluma nnyumba. Ekibuga ekikulu Delhi okukosebwa olunnabe luno ekisinza okukosebwa olunnabe luno, omuggalo ogwasooka okulangirirwa kigwongeddeyo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. N'amasaza agawerako mu nsi eya Buyindi n'ebibuga byonna bitandise okulangirira omuggalo ogw'amaanyi. Olwaliro amawanga okuli Bungereza, Bufalansa, Taiwan, Uzbekistan ne Bubirigi gadduukiridde Buyindi n'ebikozesebwa mu kutaasa abantu, omuli obumu obwa ventilator obuyambako omulwadde okussa, omukka gwa oxygen ogukosebwa omulwadde mu kussa, masiki, sanitizer n'ebirala.